okumanya ennono n'obulombolombo bw'ekintu oba obw'abantu ab'enjawulo mu mawanga oba mu ggwanga erimu kintu kikulu nnyo. Obadde omanyi obulombolombo obukwata ku Ddamula? Nkwaniriza wano ku Buganda Ekkula mu program Yiga Oluganda nange omuweerezaawo Mbawadde Shadiah. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ennono n'obulombolombo obwa Ddamula obwewuunyisa. Kabaka y'asiima n'agiwa ate asobola okugikuggyako ekiseera kyonna w'aba asiimidde. Ekyokubiri, singa bamala okugikuwa n'ekulema okutuusa ku butikkiro oba mu makaago ne bagikuggyako mu lukujjukujju oba mu kukozesa amaanyi, obwakatikkiro buba bukusubye. Wabula agitutte naye tekitegeeza nti afuuka katikkiro, kuba kabaka y'aba n'obuyinza obugikuggyako. Ab'ekika kya katikkiro aba alondeddwa bavunaanyizibwa okulwanirira n'okukuuma Ddamula okulaba ng'omuntu waabwe agituusa gy'erina okulaga. Gutambulira ku bantu oba mu bantu babiri, katikkiro abaako ne kabaka. Tegusuulwa wansi ate era tegukubwa ku mukazi. Ab'envuma n'envubu be bavunaanyizibwa ku kutema omuggo guno. Ekitiibwa kya Ddamula mu Bwakabaka bwa Buganda oba ekitiibwa kya Ddamula wano mu Buganda. Okuva mu biwandiiko eby'enjawulo, Katikkiro nga bamaze okumukwasa Ddamula teyeeyanza, wabula akyuka bukyusi n'atambula n'agitwala mu butikkiro. Katikkiro omujja ng'ayingira ayita mu wankaaki era olutuuka ku luggi ng'akonkonya Ddamula okulaga nti nnyinimu azze. Oluyingira munda mu butikkiro olwo ekiddako guba mubala gwa kika kye. Omubala oluggwa kuba kulya na mazina era ekijjulo kino eky'ennyama enjokye kigabulwa kabaka ng'agabula Katikkiro we ekijjulo ekisooka era ennyama eno tebaako munnyo. Ebyo bye bibadde ebyokuyiga byaffe eby'olunaku olwaleero. Sigala nga weekuumidde ku mukutu. Awangaale, ayi Ssaabasajja Kabaka.